Mick seems too funny olunaku olwalero bambi avuddeyo n'alaga ekisa eri bafans be. Omu amuddiza production ya luyimba lulamba olubalirirwamu ensimbi emitwalo 7 ejje Uganda. Nkwaniriza ku Wonderboy UG ne Vicky exclusive kansubire nti oli bulungi awebale gyotuusizaako engalo olunaku olwalero tuluddewo okukola video eno alwansonga tubadde tulina be processing Brisher cash naye y'omu ku benkuleetedde okosaako Mwena ne Derrick kumpi olunaku olwalero nkuleetedde ba TikToker ampoziko n'emboozi ey'ennaku erimu eryemu Ebija ebiri side ze Masaka. Nsamba abambi osoko subscribing wano ku Vicky exclusive. Abo ba oli subscriber waffe ku Wonderboy UG then boba ne ku Wonderboy UG to subscribing angako mukwano bambi kusaba okikole o subscribing buterevu. Onaku olweggulo Mick okose ggulo Mick Swims 256 yali ku TikTok ngali live era bwe kityo mu bantu abali live essaawa eyo mwe mwali n'omwami eyajja era ngono omwami amanyiddwa nga Kachumbali yasaba request Mick nagikkiriza oba naji acceptinga neyegatta ku live video eyo. Mick namubuuza gwenga fani wange bambi cause yali ali mu room nga mulimu piano nga agezaako okubanga asuna ennyimba ez'abantu abamu. Mick namubuuza gwenga fani wange kiki wandyagadde nkukolere. Omulenzi ono Kachumbani kye yagenda maaso n'okusaba Mick yamusaba nti singa afuna omukisa bambi ayagala akole oluyimba olujjudde akole production nabwe kityo Mick namusuubiza okumukolera production y'oluyimba olwo oba okumukolera recording ey'oluyimba lwawulira nti bambi kyekirooto kye. Bambi Mick webale nnyo omutima ogwo ogwekisa tojjanga okwo ba subscribers bo bagambe ne ku Vicky exclusive ba subscribingeko. Omukyala Brisher cash onaku olwalero avuddeyo nabeeranga atulagako ku kayimba ke akapya keya full koze akebayita olugendo lw'eggulu and finally ku lwokuna video egenda kuba dropping out kulokuna akawunga essaawa nga 6 video egenda kuba eri premieringa ku Brisher cash official YouTube channel ye egenda kuba video eno yakoleddwa bulungi nnyo era bw'oba ogyetegereza engeri gye baagikozeemu n'engeri gye yagikutemu eri so funny kwegamba Brisher cash ye muntu ali so creative kati ne mu video eno waliwo we yabadde atuuka mu video eno kambabbireko ebimu ku byabadde kubiri mu video y'oluyimba luno wano wegambira mbu luno lwe lugendo lwange gulu. Brisher cash ayina ekintu ekyenjawulo kyakozaawo naawe ekyogenda maaso n'okubanga weewuunya. Brisher nga tumuvuddeko ebijambiya ebiri e Masaka baganda baffe gwe wenna alaba video eno ng'osibuka mu district y'e Masaka munnange side ze abantu tebali bulungi abantu bali bubi abantu bafa olutatadde enkya n'eggulo kati zigenderedde weeks eziwerako nga ebintu ebiri side z'e Masaka oba mu Buddu byeraliikiriza abatuuze baayo era nga bw'oba olina omuntu wo sinzira oba abeera mu district y'e Masaka kyandibadde kyabuvunaanyizibwa lunaku olukya n'obeera ng'okwata kasimu bambi n'omukubirako n'omubuuza obulamu bwewe butuuse bangi ku bo bafudde abasukka kati 10 ndoza nga 3 munaku olwalero we buzibidde nga be bakafa ebijambiya newankubadde police egezaako n'ebitongole ebikuumaddembe okukola ogwayo ekwatako beekutte wabula lunaku olwalero ekyenjawulo nti police ayina abantu beekutte nga bagezaako okugajambula abatuuze ayimini babadde bagezaako okugajambula omusajja gwe bagobye emisana tukuzibadde ssaawa nga 9 era bino bibadde live ku mpewo za radio emu nga biweerezebwa butereevu mu programu emu ku radio. So ab'e Masaka bali mu ntiisa abantu bafa buli olukya abalala bwe bakuweereza ekibaluwa kimala ne kituukirira abo nga mbavuddeko waliwo Mwena ne Derrick bukyanga ntandika okukola stories zange. This is my first time okubeera nga mboogerako and I'm sorry obwe mbanga nalwawo okubakolako interview oba okubakolako any analysis. Mwena ne Derrick olunaku olwaleero be bantu abasoose oba be bakadama ne basekadama abasoose okukola online live video nga eri mu ngeri ya series. Mwena ne Derrick be basoose okuba nga bakikola ku mulundi guno engeri gye bakikozeemu ebadde eri so profession
ne bambi kasoke nkusabe mu midembe subscribingirako ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG boba subscribe waffe ku Wonderboy UG ne ku Viki Exclusive bambi subscribingako then tunyumirwe nange munzizaamu amaanyi annaffe eno ne tuyongera okubaweerezanga waka. So thank you so much for subscribing. Mbadde nkyabanyonyola nti Derrick ne Mwena be bantu abasoose okukola live video ku YouTube. Kino munkwate bulungi bangi kubo bazzenga bakola live video ku media platforms ezenjawulo, but this time around bakikoledde ku YouTube. Jukira nti Derrick ye Miki yannemeddeko nnyo olwaleero olw'okuba yayambye omuntu tunaalaba n'okuyamba. So Derrick olunaku olwaleero ya creatingawo YouTube channel ye. YouTube channel ebadde performinga bulungi naye olwaleero agenze maaso n'agamba no kanchikole mu ngeri eri so creative. Banji kumbe mulabanga video za Miki ne mulowooza eza Derrick ne mulowooza oba video ziri cheap. Bana erinnya Miki linemedde mu mutwe. Miki kitonvaako nona nemesokola story wamma tuzeeyo mu nsonyi bwa mikwano. Banyi mubadde nga mulaba video za Derrick ne Mwena ne muzeegomba nga temumanyi bazifiliminga batya abazikwata batya. Ekyenjawulo kyolina okumanya gwe eyeegomba okukola Derrick byakola oba Mwena bayina kye bayita amataala ag'ebbeeyi aga TikTok. Bayina good cameras bakozesa iPhone. Kati gwe techno user asimanya nze ndi wagundi ne wagundi bw'oyagala okukola ekifaanagana ekyabano akiyinza okutwalirako akabanga okupgrading okusobola okubanga naawe okola ekituufu kye bakola ki nabo kye bakola ne baforminga gwe okusobola okuwa quality. Viki Exclusive Wonderboy UG I sign out. Buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kaakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kaakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Ronald Sons Ekireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi simanyi nti buli popcorn abwatuka. Kati bali nyantisanyizi twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuumako tujja tubikutuusaako wona wooli. Ne Ronald Sons Ekireka bayinza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matuma ndagasigiri.